so neyanza manager Sebwato Julius naye tulina kyetwafuuka ekyenjawulo ne nange sikitegeera yali chairman w'emikolo chairman eno sokeera akyali chairman so Sebwato njagala kwebaza my brother webale nnyo webale ddala waswa mulongo kyakaby abayizi bashan toyanzege Joseph my brother webale okubeera utina timbono beti namwena at large banamawulire mwena dde bukyaligonza sajja wange kigobero detective gs okuva ku mbotikizi toyanzege mwena bakyali bange mwena ensonga ya Opis and Opis Festival ekirowoozo kino kipya era abantu abasinga basponsor abamu bagambanga naye idea yange ekyali mpya tetunagiwulira kwa tuba tugimanyidde mu masomero ne bagamba nti ati bweva mu masomero kabirifulumye ebweru netugireeta ebweru naye nga sinagende basponsor obendeseeyo tulina Kalungi Motors tasobodde kubeera naffe naye nga tulinayo mu kintu tulina Medi Motors yatwahali akawunde y'okuwangula tulinayo wano tulina ya S and Yanga Auto Parts tulinayo wano mu kintu mwali tulina banafe aba Newmans tulina abanafe aba Skypins Tours and Travels tulina banafe aba Yamaha Center abatuwadde emmotoka y'ebyennyanja bwebagambye ngeri gye bakola engeri z'amaato bagatadde emmotoka y'ebyennyanja egenda okubeera nga basiikira bannayuganda ebyennyanja okirye ku bbeeyi entono ekavumba so aba Yamaha Center tuli nabo ate nga nepikipiki nazo ogenda zifuna ku bbeeyi entono ekavumba awo so bebasponsa abo abamu besobodde okubeera nga tutambula nabo tulina banafe aba Alpha Juice ekajuice ojja kukawomerwa mpolampola tujja kubeera nako wamu ne banafe abakavumba manager Priska toyanze okutwesigana mugamba shogiteeka ekavumba awo tumire mba sponsors n'abanafe aba club abagamba gwekanya kuwuuta otuka mu cupa nga 2 ng'okyali n'amaanyi wuuta tolina ttabu wewuutire tewaliwo ttabu ekwatako tulina banafe ab'omugaati omulungi that is family love banane cakes ennungi tujja beerako nagwawo era buli omaze kufuna ku mugaati awo ne ku keeki agayegayeko nga bwanjulire ekinyanyanya ekavumba Opis and Opis Festival tuli Kavumba olw'omukaaga luno tulina JJ Sounds ne sounds zaffe endala nga bwe muzimanyi zituwerekedde segi tulina etubeerako nga bwe tuzoogedde tugenda kukuba ndongo tugenda kwejjukanya tugenda kucakala tugenda kunyumirwa nti ekivulu kino idea yaakyo teyali nnyo okugamba nti tufunemu nnyo naye naffe kinyuma nnyo nga tukuddiza ojja mu kivulu tukuwa omufaliso gwa Roseform omunene bwe gutyo amazima genda ova mu Opis and Opis Festival ng'onyumiddwa tulina ba obi baffe gojja okusanga naawe omusange mu kivulu ogambe kagimu ensinga yakubabula akunyumiza mwakuliremu nga biwanga omugere nomanyi jangu omulimu mwetandikwa bwatandike sakikola nti kufunamu nnyo but collection ziyamba nnyo bonna abalonda boleera ku meezi eno balina ba Opis baabwe naye nga toli eyo oli obi wa muntu omulaba ku TV MP omulaba ku TV kyokka gwensi ekukunya mu kayumba nina essuubi nti bw'ono gyekavumba ondatidde ojja kufuna access okutuula abantu bano tulina balescoba managers tutuule mukamwami Kagwa ajja kubeerayo otunuulire baani bonna ojja kubeera ng'obalaba so mbeere nga mukwatagana mwami Kagwa mwami Kagwa ye musajja omwabasa okunisibira nga nyingire bubukedde wano nava program baali bagita waasiwaasi bubukedde tu kyemwagalako kimuyanzikirizaawo okuva luyandama Bwana bati nakkiriza ajja ku mukozi netuyiriba paka bwe twagiyiriba naginzijjako nasanga mu lukubo nangamba bakubuuza program lwaki tetugizaako konze kabagibuuze ko wagijjako naye ate bwe yanzijjako eri nansaza nanteeka nenzira buzi ku 1 netandika program akayisanyo so njagala naye okumwebaza mwami Kagwe bala okubeera omukono ogw'amaanyi mu byonna era ne bitambula bulungi bwe bali nnyo bebali ddala badde ekyanyonyola sho tusanisa okukola Manager Joel tusalako badde ekyanyonyola Opis and Opis Festival tugenda tandika service ennungi zigenda kubeera ssaawa 3 tulina mu session y'abaana emisana awo tukoze ebyokuzanyisa byonna baabitadde ezu baagitadde tulimunamu okuwuga tulinamu ziplining nagironchinze abagyebe ku mawule mwagyabe nga ndi waggulu ku miguwu egyo neetala naye omutima gwadde teguliimu bampedde akagaali kavugira waggulu eyo nensibamuko naye tugenda gironkinga on that day nade ne Patrick oyo nondeetera ebizibu Patrick
best man. So olwo lunaku Zimplane abagitegeera tugenda jiro nkingo on that day tunamu okuvuga okutuula ku mbalaasi session nayo tugirina e Kavumba kyembasaba banauganda kimu kukeera bwokeera e Kavumba bino n'ogenda Benyumiro ogenda mu swimming pool oyingere mu zugonyo onyumyeko nazo n'embalaasi olwo n'amagi ga maya nali student nga lizito wabyenkana liti ogenda gafunamu e Kavumba n'ebiera bingi ebyokufunamu e Kavumba tuyingira mutwalo meza ya $2,000,000 ate n'emitwalo 5 ba VIP bannaffe bajja kufuna akaabwa akafa ak'enjawulo tugenda basavingira ebyokulya ebyenjawulo so olwo olunaku tuli Kavumba lwa 6 tulukeera bukeezi ekikolagana ebyokulya buli nsonda wonna otulagenda kubeerawo ekyokulya n'ekyokunywa n'ekyokujja tetusosodde emyaka session y'abaana eggwa ku ssaawa nga 12 awo bade twogerako n'abakulu b'amasomero nga bakuliddwa mwami Mpiso n'agamba session y'abaana ebayingira ku 3 ne badigidde olunaku olwo lwonna ne batuviira abakulu ne bayinga ne basemba akagere paka ku 3 tuvaamu tugenda mu misa era church zaawe twazibuukinze dda tebagize nnyo obutebe kuba ku Sande oluva kuyingira church kusaba nga batuteekako mikono kwebaza Mukama kyatukolese olwo lunaku basebo ne bannyabo amannya nze Bruno Beti Musukwa mu kumandira mbayita Kavumba bannange bangi betulina betusobodde kubeera nabo wano basuze bakola basuze bayiriba oyinza okwebuuza yiba artist baliwa artist asula ayiriba asula atetenkanya basuna bambaziira baani bonna n'abayimbi abamu twagezaho okucontactinga naye bambi obimanyi but tiimu ejjudde squad nnene tugenda giyimbula e Kavumba ojja giwulira ebikwatagana stage Sebwato waali yakirimu olwo n'abakyajja bangambye abakyajja ne banatusange kyeza gwe abadde wano oli bwakusanga kubuuza biwedde mubi ebiwedde nejambi kunyumiza ebibadde bitya omusuulire emboozi chairman Sebwato Kavumba mwenna tubayise weguli manager Ivan yampaddeyo chance endala nga ne program ya Shiro ya DJ ya Kona ne DJ Shiro naye genda kubeera live ate ne program TV za endala era nga tulina mwami Kagwano nena akikonfirmize tugenda kufuna mu session eza live ngaje tuli baana babaka bagere bakutwalira lwage bagali mugende live abaana babaka bebasimba nga tugende kumbutikizi kukigolerera kikakasiza n'agamba gwe twagalira ndonge ewulugume olwo lunaku tekiriiko nti ba obbies bokoyinza ga bayise ba obbi abasomako obbi tabeera wa ssomero yekka sobola okubeera nga tukola ku vision group nga twasoma fende nga tuli ba obbi baba waka dogamba yo ne obbi wange nti wanti ku vision group osobola okubeera nga olina gwe mwakwanye mu kampuni eyo osobola okuba nga olina munneeyo yakubulako edde oba mwekwanako n'abula nga obbi mu bufumbo oba obbi mu maka oba obbi wa mujje mwenna mudigirimu oba mu butale oba mu akeedi oba mu kubooda oba mu taxi so mwenna tubayise okunyumirwa e Kavumba okucakala jangu onoonye omuntu jangu olikudde jangu okyakale jangu tukube endongo paka ku makya tubayise basaba ne banyawo dress code teriika wadde babuza ate bagala birimu obbies baza tugamba engoye ez'essomero nedda jangu nga bw'oyagala ekikuwa emirembe oba osuulizza oba okoze otya gwamanyi ku lw'omukaaga luno tulukeera bukeezi atotajangako bonse era kyetwagala okubatereezaamu ne ba ogibe wabula buli muntu ali wano oyina bye wasomako nabo nga baakubulako so twakoze entabiro gye tugenda okubasinkanira so kyansi yonna buli muntu essomero gye wasomera banno bye wasoma nabo b'oludde okulaba ogenda basanga mu kivulu kyaffe ekya Obbies and Ogies Festival n'omukyala nga yakubulako ojja kumusanga eyo yajjane yekyanga tumaze okukola emikolo tujja musanga ale n'olwensonga eyo mujje tubalize era kyogambe kyana security eri etya Uganda Police security eri tight tulabanafa Uganda Police of course we tuli n'abanafa Uganda faba uba twana emikwano gyaffe abamu nga singa babwabo bwa security bamukolera muri mudangaddewo kyaligonza buli kimu kyonna bamunyumyako ekajjansi yali kuba temweraliikirira
wendi so kubikwatagana n'ebyo Deo kyaligonza akwasaganye n'abakuba oba sekiyita nako jjajja mwasoma n'agamba twasomera mu muti nombuuza wasoma ne baani nakunokwereba abaliraanya abo kitumugamba mujje mu ndongo so obbies and okies tekigambika nti nno benze benasoma nabo oba abakalitu bajjeemu kivira ddala ku muto ali mu kindagati alina ba obbi bawatandise ekyambukira ddala ensonga esoose abuuziza ki kujja n'omukyala kuwulo ku stage ekyo mukisuubiri ekyokubirizi twawulira nti omukyala yagenda tewavaayo okutangaza ku nsonga kituufu akyaliyo ensonga zonna saavaayo kuwugira ku nsonga ezimu nensirika neteekateeka ekivubu nti kavumba nsaba munauganda bwe naye n'ekibuuzo kyobuuza ekikwagana n'amaka ga Bruno Betty kyonna kyoyagala okumanya buli kimu kyagala otegeera nina obudde bungi ku stage nina kyusa emirundi nga 8 ngenda kujja buli kimu kimanyi kino yalutunze luno yalutegese kano akawuya akategese ali wano atudde wali esobola ngenda kuziddamu ekavumba ekikwagana n'amaka okwongera ogonzamu ekibuuzo ayusingo mbasaba ku nsonga ezikwagala n'obufungu ziddiramu ekavumba zonna era kulo mugenda kumanya mugenda kuba nga mutegedde oli talina alina kubanga byonna kavumba nalabye omukono wa Mr. Wamao